Jako akawuuwo. Amyuka Abalamuzi Alifosi Owini Dorongo no yagenda okulira akakiiko kano Kakulu Kenneth Elizabeth Musoke, Lemi Kasule ne Chopriani be balamuzi batano abalondeddwa kkooti etaputa ssemateeka mu ggwanga okuwulira emisango egikwatagana n'okukyusakyusa mu ssemateeka egigenda okuwulirwa mu kkooti Mbale. Wabula emisango gino gyongezeddwayo kuvanga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna omwaka guno nga bwe kyali kiteeseddwa nga kati gyakutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokuna omwaka guno nga kino nno kivudde ku mmyuka wa Attorney General Mwesigwa Rukutana okusaba omulamuzi okubongerayo akadde olw'ensonga nti waliwo ebiwandiiko bye bafunye ekikeerezi okuli n'ebikwata ku musango kanso abayine Bule gye yawaabye. Of day, Friday, Thursday, yes. And then we shall never file and serve only the same day. Wano omulamuzi Owini Dolo atangazizza ku ebyo byonna ebibadde biyitingana ku mikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo. Would you be precluded from arguing the points which are raised? Or put the other way, if the petition, which is founded on points of law, had no supporting argument, would it fail? Onakatiriza ng'akakiiko ak'abalamuzi abataano abalondeddwa be katagenda kuba na ludda era bw'atyo n'abasaba okwetegeka obulungi. Do not begin looking at people from the point of prejudice. Give everybody an opportunity to prove themselves bad or good. Then you have an opportunity to say, how could, and by the way, legally, when you go to the Supreme Court, you can tear me apart. Kino nno kiwadde bannamateeka akaseko ku matama era nabo ne bamwetondera ku ebyo byonna ebibadde biyitingana ku mikutu gy'amawulire. For many people out there, we are very glad that we have a Deputy Chief Justice who has said that he will uphold the rule of law. Road Mayor Elias Lukwago agamba nti ensonga zaabwe zirimu eggumba ku ky'okutwala omusango guno okuwulirwa Mbale. If one is instructed to raise matters which are serious and pertinent and you don't comply with instructions, my lord, in this particular case, it's the clients to support us. Mako William yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television.